naye mukimanyi nti abantu abatatwagaliza bali naffe batuli ku lusegere. Akatambi koolaba kano abaami baneena ababiri bali mu kulwana bonna bonna bakubi b'amataffaali. Ono ogolaba ayambadde akatishaati ka bbulu bamuyita Musoke. Musoke asanze munne nga yanise amataffaali ge n'agakwata n'atandika okugakasuka nga bw'agamenyaamenya n'amugamba wano si w'olina okwanika, kwata amataffaali go ogaanika eri. Olwo n'amugamba Musoke, wano wennyanisa amataffaali nnyanise mu kifo kyange, wano si wuwo. Ffenna tuli mukolera mu kifo kye kimu. Lwaki okwata amataffaali gange ogakasuka oli mu kugaasa? Musoke atandise kwagala kulwana na kwagala kukuba munne. Musoke ayinza okuba ayina obujja kwona omuntu nga bakolera mu kitundu kye kimu, bakolera mu kifo kye kimu, naye ng'amulinaako akakuku n'obujja. Omanyi kankubuulire, osobola okukolera mu kifo nga mukola omulimu gwe gumu oba nga ne mukama wammwe y'omu, naye nga waliwo omuntu oyo akulinako obujja olw'obuganzi bw'oba olina, olw'enkola gy'oba okolamu emirimu gyo, olw'okuba nti gwe ebintu by'okola bitambula bulungi okusinga ku bibye, n'akufunako obuzibu. Kati nze okusinziira ku nze simanyi gwa ndaba olaba ki. Njagala ombuulire ku bano abaami ababiri, gwe muli olaba omutima gwo ani gwe gukulaga ng'omubi, kubanga nkimanyi bw'oba olaba vidiyo eno omuntu omubi era avaako kana aluzalawo okukyankalana kw'abano, yadde toliiyo toli nabo, omutima gwo gujja kumukuwa. Gw'oba olaba ku bano abasajja babiri ani mukyamu, ani gw'olaba alirayikira okubanga yaliko obuzibu era nga yaleseka n'aluzaala. Nze ono wayambadde akatishaati ka bbulu omulabira ddala nga yatayagaliza. Bonna bakola omulimu gwe gumu, bakuba mataffaali. Naye si basanze amataffaali gamu nentandika okugakasuka nga mugamba genda ogaanika eri, genda ogaanika eri. Agezaako omugamba Musoke wano wennyanise si wuwo, wano wennyanise wange, ate ffenna tukolera mu kifo kye kimu, lwaki amataffaali gange ogagasuka akasuka? Abantu abatatwagaliza, abantu abatatwagala tuli nabo ne ku mirimu gye tuli. Naawe ndaba oba oli mu kiyumba oba oliwa, waliwo omuntu oyo nga mu butuufu tolina kye wamukola, mukola omulimu gwe gumu naye nga takwagaliza era nga tayagalira ddala obe na kalungi era okole na mirimu gyo bulungi, ng'akulwana mpaka nakati. Mpe ndowooza mu comment section yawo, naawe ku mulimu gwo olinayo omuntu nga takwagaliza ng'akulwana. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Nkuba yanike ni matafaligo wala n'okwanika ukubuza wala n'okwanika Musoke tokwonako ukubuza nti wala Musoke tokwonako ulibuza wala yanika tokola ki wala yanika ndeka ukubuza wala yanika tokola ki wala yanika tokola ki yanika wala matafaligo we ndalo leso we yagala kuba aluzira kwa yalo leso sebo tokwatako ya matafaligo tokwatako ukubamira yanika matafali wala yanika wali matafali takwata ko otegera kaje mugweko ukugami yanika wali matafali mugweko nzia yanika wali tasindika ukugami sana butia obulira butia wali matafali gaga jeri buisa butia kakati wanero obulira ekikuja wali eri otegera ndikwana kiki kyobononya nze kulira watu wangu obulira wali yakundika Lisa, ukugomye ka wali. Lisa, obande twalimu. Okubuza kugomye ko wali wonya. We bali bampa wano. Bubutezo. Oteke kuli otya. Oteke kuli otya. Dabayo, oluja lulu. Abo batafali ngaludo. Yateka wano. Nemuleka ayanike. Kwa Lisa, ukatanda nabo kiraba. Wala linetaka yange. Akagazayiri. Wala bali netaka. Okukanya kwa ekije kyakuliwo. Wala linetaka lino. Kunonya muntu alazi. Wala linetaka wano tegera. Sagala kunonya muntu. Otegera. Ndisana mukana kwanika matafali kulenta. Ate kati intalo zitya nyanika wange. Wali tosobola kwanikawo. Nyanika wange. Togamba gwe nsolo kwanike uwo. Nzima kugana. Nsolo kwanike uwo. Watemeta kalini. Yisa saga. Yisa. Ona ngambye nata mama we katika mulage. Ni ngambye nata mama we. Siwe kiri? Intalo zachi. Yisa wo bato badde muno. Wakakomawo. Nakakomawo.
Wakakomawo. Ate kati inaleta buzibuki. Naleta buzibuki. Wekayanira uwe. Lwaki wali mbulookinga? Nali mbulookinga kuddi. Tetwakanyanga tuli bimiridde babiri. Twakanyanga tuli babiri yisa tukanyanga tuli babiri ne mugamba ndagala ettaka eryo nitabule liddewa nempa n'esiima sente zitabula ki ettaka eryo. Najja kutanulwa ebikono n'ali bulookinga. Kubeerawo okukanya. Kati ye ate nga wateeka ati manyi si wuwe. Wuwo. Okakasa wuwo. Sagulawo bambaawo. Togamba wali eriwe baali babagabira ettaka liri waligula. Aliye ettaka lya Lukwago we baali babagabira gwe waligula. Olimanyiko ekyapa. Ati kati wano bambaawo. Ate mama wo gugwa wali ane yakuwa si taata wo. Wali ane yakuwa si utawo. Kano kwogera ebyetiko mubaavu kano. Kaakati tukola ku mirimu naye nga muganda wange abantu abatulwana, abantu abatatwagaliza. Muganda wange baliyo ku mirimu gyaffe kwennyini tolowooza nti ng'oli ku mulimu okola bulungi. Oli ku mulimu mukama wo akwagala. Omuntu agenda okukulwana agenda kuba webbali nedda. Oyo ennyini gw'okola naye kati kanku ekyokulabirako. Osobola okuba nga oli mu kiyumba. Mukera ku makya ne mugenda ne mukola. Mulaba waneno bakadaama bangi ng'abantu ababalwana ate bakadaama bannaabwe. Omuntu n'akeera ku makya n'atandika okukuwalana n'akuyagala n'okukuwa obutwa. Naye nga tolina kye wamukola. Si gw'okolera, si yakusasula, si ye mukamaawo, si ye yakuleeta oluusi n'okusangawo yakusangawo naye n'akulwana ng'oyinza okugamba omusaala mugabana gumu. Bwe mba mufuna emitwalo 9 naye nga yinza okulowooza nti mufuna 45. Naye nga mwena mufuna emisaala gya njawulo. Nga n'ensente gye ziva wavaayo nnyingi naye nayagala godde e Kampala, odde e Uganda, abaana bo bajeere. Ye asigaleyo ng'oyinza okugamba ssente agenda kuzimalayo. Kati ebintu gyebiri. Kati be baana abaami. Omwami ono ayambadde akatishaati ka bbulu ate ko kubanga bwe buzibu ayinamukko ku bujja eri munne. Ayinamukko obujja n'obusungu eri munne. Omwami ono ayinamukko obujja n'obusungu eri munne. Naye nga bino ebintu bya nsi. Mwenna mukola omulimu gwe gumu, lwaki oba owulira obujja ku munno? Obusungu bubeera bwaki? Abantu we bati simanyi lwaki Mukama Katonda abatusembereza. N'akusembereza omuntu alina omutima ogusingira ddala okuba omubi. Omuntu mu butuufu n'akumalako emirembe ng'oyinza okugamba. Simanyi Mukama Katonda lwaki atusembereza abantu ab'emitima emibi ku mirimu gye tukola. Oli n'akulwana n'afuba okulaba ng'akuteeka wansi. N'afuba okulaba ng'akuzikiza, akuziyiza. Naye kambabuulire buli kimu kimala ne kiggwa. Tulina kwekwata ku Mukama na kunywerera ku kiki tuba tugoba ekituufu. Oluuka ekiseera banene abantu abatulwana n'obavaako n'obaleka. Oba oyina kubaleka kubanga tolina kyogenda kati okola eki. Oddaawo olwane n'omuntu omukube nawe kitegeeza ogenda kuba ofuuse ye. Kambabuulire tewali kintu kisinga kuba n'amaanyi nga kusirika. Silence is the best teacher. Silence is the best weapon. Lwaki silence ye musomesa akuyigiriza ebintu bingi bukya bw'olina okwekwatamu bw'olina okulwana entalo era akuwanguza. So buno bw'ofuna omuntu ng'akukoze kintu ki sirika. Bagenda kukulwana ku mulimu, bagenda kukola biki, gwekola mulimu gwo nga bw'olina kugukola sirika. Ffe tusirikidde abantu bangi wabula okusirika kutuwanguza ebintu bingi. Teweetaga kulwana na muntu, temwetaga kulogaŋŋana, gwe teweetaga kuzzayo maloga abala bajja kuloga. Teweetaga kuddawo okulogaŋŋana n'abantu nedda weekwase Mukama Katonda kola bulungi mirimu gyo sirika. Olwo toowangule ojja kuwangula. Ebintu nga bino gyebiri bituukawo ku mirimu gyebiri nakati weebiri naawe ndaba obiyitamu wabula sirika kola bulungi mirimu gyo sirika. Wekitagisizza okwogera yogera. Sigamba nti abagenda kunyoomoola gw'osirike busirisi nedda ate tofuuka ffala. Yogera wekyetaagisa. Reply where necessary.
wekiteetaagisiza omuntu tomuddamu muleke mwesonyiwe okitegedde ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugoyayo kumira ku mukutu subscribing nga tenaba kuba nti otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi, mweraba.